Buterevu tubaniriza nnyo mu Uganda ya leero. Buli wiiki jjukira tuba releasingira akanyomero we tutunulira emboozi ezibadde mu wiiki ezikuta mu babiro. Mu wiiki eno tulinamu Mzee ow'e Kasese nga bagenda nga bamuwamba ebya drone nga bulijjo yabadde mu mawulire alabikiddemu emirundi ng'esatu. Bwe bamuwamba ng'agenda ng'afiira mu kaduukulu nga ab'enganda batandika okubanja. Mukulu Fred Enanga ng'avaayo ng'agamba nti Mzee ono yaseeredde n'agwa mu kinabiro ky'CMI. Ekiyinza okuba ekituufu kuba Mzee yabadde tanabirangako mu binabiro bizungu, naye ate NUP laba wejja n'ebikula eggwanga amaaso ng'egamba nti poliisi terina binaabiro. Ebinaabiro bya poliisi oseerera otya n'ogwa. Ebinaabiro bya Uganda wano eby'abasirikale nga wobimanyi. Muba abantu bangi kumpi mu kinaabiro kyekimulibanga ssomero. So mbu yaseeredde ate mu kuseerera ate yakubyewo kifuba. Ng'ekyo kiva ku Fred Enanga teyakubyewo mugongo na mutwe. N'ayisibwa bubi. Kati awo NUP nayo nejja n'egamba poliisi erina otubuulira omukulembeze waffe wa NUP mu Kasese. Naye nga bagamba bamukwatidde bya buyeekera bwa ADF Mzee. Kale nga tetunagenda mu maaso njagala banjulire bannaffe Nsondu Exchange woweereza ssente okuva e Bulaaya, Canada, Dubai, bankuba kyeyo bonna muweereze ssente zituuka direct ku MTN Mobile Money, Airtel Money ne M-Pesa. Ennamba osobola ogenda ku WhatsApp n'obakoonako ku nnamba eziri awo oba gwe kennyini obakubira essimu n'obeebuuzaako ne bakubulira engeri y'okikolamu oba otandika otya. Tulina na application bagiyita Pace naye byonna bye baliwo okunyonyola. Nsondu Exchange bano baludde mu ggwanga nga bavungisa ssente era woba oyagala okuvungisa ssente era okuba ku nnamba zezimu. Tulina ettabi ku King Fahad Plaza ne tubeera n'amatabi amalala eri Bakuli. So baluddemu naye tekinologi yakyuse. Kamalo bawa akayimba kabaniriza. Weewaawo mukulu Kabuye enyanjula ogiwulidde. Waliwo okutankanibwa kw'okufa kwa Mzee. Bannaffe abatuwuliriza omusajja funa tukubanga tusisinkanye olunaku lwa leero. Muli mutya mwenna Mukama Katonda baakyakuuma n'enkuyege zikyakubira enduulu. Ebiseera ebisinga ntera okwogera ekintu kino gye mbeera njogerera nti bwe wabeerawo alina ekintu ky'amanyi gavumenti y'Obote kye yakola eya Museveni kyetakoze aveeyo akyogere, naye obuzibu mbulwawo anziramu. Butuufu tugenda okumaliriza ng'ebikolobero ate gavumenti eno byekoze. Ate bw'oyogera nga nawe drone ekukima. Ebikolobero gavumenti byekoze bingi nnyo eya Museveni okusinga ey'Obote bye yakola. Era nti bannayuganda bagumiikiriza nnyo ab'omulembe guno okusinga bannayuganda ab'omumirembe gy'ekinaana engumiikiriza gye bagumiikirizaamu gavumenti eno. Nti so emabega ogenda n'otunuulira nti abantu abasinga mu byafaayo bayigamu butayigamu. Bo kye bafunamu butayigamu. Tingenda n'entunuulira omusajja ono Enanga nannuma. Neŋŋamba nti omusajja ono oba ebintu bino byayogera bw'atuula ewaka ng'oggyeko obuwagizi bw'ekibiina bw'ayina nti nno muwagizi. Ng'oggyeko okuba nti mwogezi wa poliisi naye alina sayidi kwagwa ey'okuwagira. Oba omusajja ono atuula ewaka n'alaba ebintu bino by'abeera yayogedde neyefumiitirizaamu n'agamba ddala mbutuufu ebintu bino mbyogera nina amagezi nze mbyogera. Oba egundi ezo entambi ezo ziridda emabega nga tali mu buyinza nga tali mu kifo ekyo nakkiriza nti yazoogera oba alizeegaana oba nagamba nti bankaka. Kwegamba mulimu omuntu n'otunuulira omuntu afaanaganako ng'oyo. Minisita Enanga kankujjukizeemu waliwo wano mu biseera by'ekinaana omusajja baali bamuyita Agisa Sebirumbi. Sebirumbi yali chairman wa UPC mu Bweru. Yakolanga ebintu ebifaanaganako ebya Minisita Enanga byakola okuwoomereza n'okusiga gavumenti akazibu. Emabega ng'alinayo mukama we minisita yali Lwakasiisi nga yamuwa ebiragiro okujja okukola effujjo ku bantu n'okwogera ebyobusiru ebyo ebyalumyanga abantu. Naye gavumenti bwe yakyuka bonna baabakwata. Sebirumbi yagenda ku Kalabba
Lwakasisi gyali muwabuzi wa pulezidenti. Sebirumbi yayogeranga gasi oyo bamuteeka kalaba era taliiwo. Lwakasisi yali mukama we muwabuzi wa Museveni. Ate bo bali tebabimanyi. Lwakasisi waddembe okugamba nti oyo yali ampayiriza simumanyi. Yali abimanyi kuba naye yavangayo olumu n'avuma n'ajerega. Naye ono ye yali ng'asinga okweraga kabampaane nkole empoomye. So ebiseera ebisinga Mr. Enanga yandibadde akitegeera nti okutambula n'omulangira gwe tofuuka mulangira. Ebintu byayogera bino olumu yandibadde simanyi oba mu mateeka ga poliisi nti ekintu ekimu bw'okyogera nga tolimbye guba musango. Kyotasobodde kwogerako kyesonyiwa ogambe nti ekyo sijja kukyogerako. Kuba si musango bw'otokyogerako bingi bye mutayogeddeeko ne tubaleka. Nti bw'okeera ku makya n'ogenda ogamba abantu nti Mzee yaserera mu kinabiro n'agwa. Gwe bw'ogwewammwe bw'obeera ng'oseeredde kuba ekinabiro si yasoose okuseerera. Ogwira mukono, ogwira nkono, oba bagwira lubuto. Kale ate ng'ovudde obugere obw'omu maaso buseerera ogwa mu maaso. Omuntu aseerera mu kinabiro agwa mabega. Kuba obugere bw'omu maaso busimba. Wamala okugwa emabega agendako mu ddwaliro. Abantu abaseerera wali abafiirawo n'atagenda mu ddwaliro. Naye obuzibu bw'oseerera bw'ogwa bugazo enkoona eno ekisenge kw'ogikuba kyekitta abantu abagudde mu binabiro. Oseerera n'okubawo akabina omugongo ne gwekanga. Osobola okuseerera n'okubawo omukono. So teri muntu agwira mu lubuto nti yagudde mu kifuba n'akola n'afuna obukosefu. Bantu mmwe bwe mutyo Jakana bwe yakwatibwa n'agenda era n'afa. Nono bwa ebintu ebimu biri mu kweddamu. Tegeera oli mutusiriwalirako otugamba mbu yagudde kifuba kyekyakoze kyavuddeko okufaako. Nti gwe malwaliro agamwe baba yakoseddwa mu kifuba lwaki temwamututte mu ddwaliro. Nti essaawa ya leero okuba nti bakugamba nti wa ADF kituufu buli omuntu ayagala ADF. Naye gwe olowooza buli gwe banaagamba nti wa ADF munattanga mutte temujja kuttiramu abatali ba ADF. Waliwo n'omulala gwe bakubye amasasi balumbye ekifo ennyumba naye era naye bamukubye amasasi nti yadde agezaako okudduka. Gavumenti ya Uganda yatandika ddi okutta abantu abateeberezebwa. Omuntu tannaba kuwozesebwa kugenda musango kumusinga nattibwa. Omusajja oyo bagenda e Kasese ne bamukwata. Bwe bamukwata ne bamuleeta ne bamugjayo. Abafamile ne balowooza ndowooza akwatiddwa ab'ebyokwerinda banamala ne bamwanjula ku maki ku poliisi. Ne banoonyako awe bano ne basirika. Kaffe ne bakakubako tewali waayogera. Bali ne banoonya ku poliisi nga tebakola ki? Tebalaba. Omusajja oyo ne bamuleeta ne bamutulugunya okutuusa lwe yafa. Okutulugunya kuno kwatamanyidde okutali na kw'abavubuka. Musajja mukulu. Naye abantu abo kujjako nga bawutta. Engeri gy'okwata omuntu asusse emyaka 6 n'akufiira mu mikono. Notandika okumukuba biki by'omubuuza. Gwe oba olina bwino ddala nti musajja muyekera mutwale mu kkooti. Bamutwaleyo bamuwozese nga Jamiru mukulu gy'ali era gumusinge kuba teri ayagala bayekera. Nze siwagira bayekera era sibaagala. Naye omusajja ngoyo mutwale mu kkooti waba yakola ki? Yakoze omusango. Naye baatwala omusajja oyo ne bamutta. Oluvannyuma lw'okumutta ne bamutulugunya bye bamutulugunya nga emyaka gye tegisobola biwanirira. Tegisobola. Twakiraba ku Jakana ne Jakana naye yafa atyo. Nti ye baakwatibwa ensonyi n'afiira ebweru. Kuba yali muvubuka nti yalwawo okukutuka. Naye nga bangi ababakutukidde mu ngalo. Abantu abo baakwata Mzee oyo ne bamutta ne bamanya nti tewaliwo n'abafaako tebamanyi nti tewaliwo agenda kuwondera. Kitegeera. Ne bakwata omusajja ne bamutwala mu ggwanika lya Kesisi. N'abeerayo ne bamujja mukabanga katono nnyo. Ne babeera naye oluvannyuma ne bamuziika mulimbo. Kitegeera. Ne bamanya ekyo kiwedde nga bwe bakola abalala bulijjo abantu be banoonya. Kumbe abantu abafamire be balaba nga biganye ne bagenda mu mawulire. Amawulire ne gagenda ne bagenda mu NUP ne babalabisa. Ne batandika obbalumiriza nti mwakola ki? Mwakwatibwa. Enanga omuntu aba yafanga yagwa accident nga bw'otugamba nti yagwa mu kinabiro. Lwaki temwamukwata ne mumuzzaayo gye mwamujja? Mu kumuziika kuba mwabamujjayo. Ne mumuwa abafamire. Okitegeera ne baziika omuntu waabwe. Lwaki mwamuziika mulimbo nga abatamanyi gye mwamujja? Mwabamujjayo mwandiganye yafiiridde mu kaduuku lw'ensobi zibeerawo naye omulambo gwammwe guugwo.
oba abantu ne mbagamba ne bajja bano omulambo gwabwe ekyali kibatwaza omuntu mu limbo kyali ki kukweka bujulizi kitegeeza abantu bangi nnyo be banoonya be mwakweka obujulizi bwandiraze nti omuntu atulugunyiziddwa kati bali tebaba kufaayo kunoonya muntu we bandigambye omuntu yabula era bano mu butaswala bw'Enanga yali ajja kuvaayo agambe nti oyo tetumulina tetubangako naye pulogulaamu ze twajja tukola emabega najja njogera ne ŋŋamba nti ebiseera bwe balumbiranga poliisi ne mbagamba tulumwa nnyo okulumba poliisi naye oluusi obulwako engeri gy'osaasira nti abasajja bano ab'amagye bagenda ne bakwata abantu ne babatulugunya ne babakuba ne babakweka oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri oba mwaka oba mwezi poliisi nga terina ki kyeyogera bwe bakoowa okunoonyereza nga kususse bantu baffe baabula amawulire googedde nnyo bano ne batwala ne badrampinga omuntu ku poliisi poliisi naye olw'obutamanya n'obutatya swala neevaayo neekola fayiro ku muntu afaanaganako ng'oyo atulugunyizza gwetatugulunyiza kati abantu obusungu bonna babuteeka ku poliisi ngate poliisi si ekikoze ki si ekikoze nentuuka bagamba information gye mwetaaga mu bantu temujja gifuna nga mukwatagana n'abasiru abakuba abaana kati essaawa ya leero si mwe mwasituka ne mugenda mukwata omusajja oyo ebitongole byamukwata ne bimukolako bye bimukoze amaze okufa ovaayo wano majege gandibadde googera ekintu ng'ekyo ovaayo nnyonnyola ng'oli bwe yagwa mu binaabiro mwe abapoliisi mwe abasulamu amayingiya pole mujjawo ebinaabiro bya tayirozi omuntu mwaseerera naagwa nga ne toyi muzisibako buddeeya oli bw'aba tazze bulungi akusangayo teziriiko nzigi kati awo gundi nti mwe mulina ebinaabiro omuntu mwagenda nanaabira naagwa n'afiiramu kati awo leader of opposition kwe kugamba nti ti poliisi ejjewo obulimba ebyakisiru ebyo byakiyaayi mmwe mwine ebinaabiro ebirungi omuntu mwalinnya n'agwa n'aserera n'agwa nti oba sabbuuni yawadde mmwe nga n'ennyumba ze musulamu zitonnya ofiisa aba wansi kikwegamba muleeta ebintu obulumi famire y'omusajja oyo musajja mukulu yeekulidde bwe munaaba munoonya bayeekera kituufu naye bwe munaaba nga mukola enkola eyo ne mufuuka mpaawo atalikaaba mpaawo atalidda kati mweyo famire mwasse muntu omu naye famire eyo yona n'abafamire abamukwataganako n'abooluganda n'abakibonabona kiyingidde mu likodi nti gavumenti eno yeyatta omuntu waabwe newankubadde mwe mukyegaana nti kati mukwogera bajja gamba gavumenti yeyamutta nga bino bye twogera nti gundi yabulira mu lutalo gundi yagenda mu lutalo n'afiirayo akabi tekabula musombi naye nze nzikiriza bantu mmwe ebikolobereyo bye mukola kyokola mu nzikiza katonda avaayo n'akyanjula mu musana ebikolobero bye mukola ne famire ze mugenda mulumya abatalina musango olw'okuba mwagala okwenywereza mu byobufuzi temwagala muntu abagambako ekiseera kijja kutuuka ne famire zammwe zijja bisasulira bagundi nti essaawa ya leero poliisi esobola okubeera nti omusajja omu ow'amagye omuzadde basinkana ne muzadde munne ekawanda nga banonya abaana nga bawummula omusajja omu olw'amalala ge balina olw'obutoogerwako ow'amagye n'afuluma n'akuba munne yali ku boodabooda anoneddeko oba yali amulanga bwavu nti ye omwana owuwe asomera ku boodabooda kuba tewaaliwo na nsonga gy'alaga nti emmotoka bagikalabudde wano n'amukuba n'amutta n'essaawa ya leero tebamutuleeterangako mu kooti maasho nga bamuleese kujja kunnyonnyola lwaki yatta omuntu n'emmundu kyokka bagamba bamukwata ali luddawa lwaki tebamutulaga nti gundi wuuno naye ekyo kibalema okukola era tebafaayo naye ne batwala amafuta ga gavumenti okunoonya abaakuba majambere agamwa kitegeera nti majambere abantu yabasoomooleza mu kuziika n'abavuma n'akola kyaleeta olugezigezi ne bamukwata ne bamukuba ebimwa bwe bamala okumukuba ebimwa nti kati gavumenti ekwata amafuta gaayo ne drone okunoonya onzima mbu yaddukira e Kenya mbu kati yakomyewo bamunona misana tekuliko wa poliisi ayambadde kyambalo drone etuuse bayina emmundu bazze batandise okuyoola omuntu nga bweri enkola yaabwe abatuuze babuuza omuntu mumutwala abakubye amasasi enansana basasanyalaze ekyalo kyonna ekitundu mbu kubanga mukutte ozima mumukwatidde ki mbu kubanga yakuba majambere amamwa oli eyatta omuntu mbu yakuba majambere agamwa tebalina kyebaali ayatta omuntu tebatuteeka mu kooti bagamba nti bamukwata naye tebamulaga okitegeera oyo yesi kyamaanyi eyatta wabula ono yakuba majambere ebimwa gwe banoonya tugamba gavumenti neteekamu state kubanga majambere takubwa okitegeera Jamshid Kavumera bagamba kubamutwala kubyamutwaza byaliko ebyamajambere nolwo okuba tewaaliwo bwino ne batusiriwalirako nti omuntu gwe baakuba essasi ate yasamba mmotoka
naye basajjamu okutegeera nga bamukubye emisasi bamusibye n'empingu. Kwegamba tunakkiriziganya ne Tamale mirundi nti ab'ebyokwerinda ekitegeera ku mu ebyambalo byokka nankatoze muba nazo nti mu kutegeera kwamwe baakubanazaamu. Abantu bagamba bwe bayingira drone ezo baba batulugunya kati amaanyi agasamba endabirwamu za drone yena endabirwamu ezo nga zibeera waggulu ate Enanga n'avaayo naye n'abyogera. Endabirwamu ezo nga zibeera waggulu ly'okuba nti yaggyeyo ebigere n'azisamba. Nono munno ono Onyango omanyi Onyango oyo yasooka okubeera omusajja omwogezi w'ebyobugwagwa era Kayihura yali amugobye mu poliisi mu bwogezi bwa poliisi yali abumuggyeeko nga kuba yasooka okuba omwogezi wa Kampala n'emiriraano n'amuggyako n'awoluka Owesigire tegeera n'Enanga yali amugobye Kayihura oyo we yagendera ku gundi we yaviira ku bukulembeze ono n'abakomyawo kati baddawo ne boogera kasasiro nga we baagala bwekubanga oli baba yakubye omuntu tetugana mukwata Onyango otukakasa poliisi eyamukutte si poliisi era kikomawo ku kiri ky'ogambye nti era amagye gabakwatira amagye gakola ebintu kwegamba Majambere munene nnyo mu gavumenti ajja kukola effujjo kuba abaamu kuba bagamba Majambere yagendanga ekamooca n'awamba abaana era atambulira mu drone okitegeera era abantu bamukubira mu kuziika abantu ne bagamba kyamugwanidde olw'ebikolobero byazaakola kitegeeza Majambere yadumira drone mugenda kukwata buli ayogera ku Majambere so kati bannaffe mulowoozeeko nti leero oli mufuzi naye nkya bajja kukufuga essanyu teribeerera bujja kukeera enkya nga weetaaga obusaasizi okuva eri abantu kuba omala ebintu byayogeranga nga muduumizi wa poliisi mu Kampala sisuubira nti essaawa ya leero bw'omutunuzaamu akazindaala asobola okuddamu n'abyogera. Tweyanziza nnyo butereevu ye wiiki yaffe eno analysis yiyo tusinkane mu mboozi yaffe eddako.